mu March 2024 ku nsonga z'obujjanjabi. Mu kujaguza amazaalibwa ga kitaffe ag'emyaka 60 nga tuli mu kkanisa y'Abadvent e Najjanankumbi nga 13 Apuli 2024 nategeeza Obuganda nti nnyinimu yali taliiwo ng'akyajjanjabibwa. Ekyabeena okuba nga ali bweru era n'addamu okukitegeeza Obuganda nga 6 May 2024 bwe nali njogera ku mbeera nga bweri mu Bwakabaka. Ate era mu lukiiko omwasomerwa embalirira y'Obwakabaka nga 20 June 2024 ensonga eyo era nagiddamu. Omulangira Kiweewa Crispin Jjunju bwe yali mu America ku mirimu gya Kabaka Foundation e Los Angeles nga 27 Apuli 2024, e Michigan nga 4 May, ate ne Toronto mu Canada nga 11 May. Yonna gye yagenda nga magulu nnyonda amutumye yategeeza abaaliyo naye naffe ffenna nti Ssebuufu Bwango gy'ali mulamu naye akyekebejjebwa abasawo. Omulangira David Kintu Wasajja naye yayogerako n'abamawulire n'ababuulira ebifa ku kalema ka Nsinjo. Ate nga 18 June twafulumya ekiwandiiko ekyaliko omukono gw'omutaka Omutaka Namwamu Augustine Kizito Mutumba ogw'Omulangira Kintu Wasajja ku lw'oluli olulangira ate n'ogwange ne tubategeeza nti amawulire amatongole agakwata ku Mufumbyagganda gafulumizibwa Katikkiro oba Minisita wa Kabaka ow'amawulire ate n'abo beene baba gafulumya ng'ab'omusaayi gwe. Ebiwandiiko bino byonna n'amawulire agafulumiziddwa gabadde galuubirira okuwa Obuganda amawulire amatuufu agakwata ku Ssemunywa. Ensonga ezikwata ku Kabaka oba omuntu omulala yenna ez'obuntu ng'obulamu tezibeera nga mbaga. Embaga ebeera mu kidaala era buli asanga yanyumya ku ndabika y'omugole. Ensonga z'obulamu tezimala galalaasibwa era omusawo tasobola kwogera ku mulwadde we eri muntu yenna okuggyako nga gwajjanjaba yayagadde abeeko gw'agamba. Ffenna tumanyi nti Nnamunswa wa njawulo kubanga waffe ffenna naye era abeerako eddembe lye ery'omuntu mu nsonga ng'ezo ezikwata ku bulamu bwe. Okuva edda lyonna ensonga z'obulamu bwa Bukaajumbe tezaabeeranga zaakwanamya era abamu mumanyi olugero lw'akamwa kabi akassasiro ganga. Oyo yayanamya ebyali bikwata ku bulamu bwa Ssemanda era n'atwalibwa mu ttambiro n'aggyibwako omutwe. Kabaka Mutebi yatugamba nga tujaguza bwe gyali giweze emyaka 3 ng'ali ku Namulondo nga 31 Julayi 2023 nti waliwo abantu abatayagala Bwakabaka. Abo be mulaba aboogera ebya Swakaba ku mitimbagano be bamu ku bo. Bawendule era basasulwa ensimbi okuvvoola ennono n'ekitiibwa ky'Obwakabaka. Beefuula nti boogeza kwagala naye balimba baliko ebiruubirirwa. Ennono bw'ogivvoola ekitiibwa kya Kabaka bw'okityoboola bw'oyogerera abaami ba Kabaka amafuukuule bw'olumbagana ab'omusaayi gwa Kabaka oba oyagala kuyenjebula Buganda n'ekiruubirirwa eky'okusuula Obwakabaka. Abantu abaseketera Obwakabaka bali wano mu Buganda okusinga mu Kampala. Bavujjirira abatamanya ŋŋamba ebweru wa Uganda mu bibuga eby'enjawulo bye tumanyi obulungi. Abo basinziira eyo ne bafumbirira ebintu ku Bwakabaka nga baagala tunafuwe. Abantu abo mubamanyi naye ndibababuulira omulundi omulala. Tulinayo